السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد amatendo agatendewa mu bujjuvu omutali yadde obukendeevu lubeerera na lubeerera gabaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere ng'assa okusaasira n'ebyengera n'emirembe eri ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ow'ekitiibwa Muhammadin bwe tumanyi obulungi teyalekayo kalungi konna okuggyako nga yakatulamira n'akatuwulira tukakole, era ataalekayo kabi konna okuggyako nga yakatwekesa n'atugamba ekyo mukireke kijja kubeera nga kibazikiriza. Tuwangadde mu nsi muno, alhamdulillah, twebaza Allah. Tukoze bye tukola mu mirimu emirungi ne tujeemera Allah mu mbeera ez'enjawulo. Abafunye chance ey'okwenenya falillahi alhamdu, bebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba bangi mufa abatagifunye chance yakuba nti twenenya. Abafunye chance ey'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaddira mu mbeera zaabwe ez'enjawulo mwebali era bangi, era abatafunye chance eyo Allah n'abajjulula nga tebamwenenyereza era bangi. Naye bw'obanga ofunye chance eyo olina gamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, olina kwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala ku lwa chance gy'aba akuwadde n'embeera zonna z'aba akuyisizaamu ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu suratul Infitar, yakola n'agamba nti ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, ma gharraka birabbika alkarim, kiki ekibaleetedde okubanga mugayaala okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala omugabi. Ekyo ekibuuzo kijja kujja oba tuyinza okitwala nti ku yawmul qiyama oyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala akubuuza olwo bw'omu wekka, ma gharraka birabbika alkarim, kiki ekyakugayaza okuva ku Allah subhanahu wa ta'ala omugabi omulungi. Ekibuuzo twakitunuulidde, bw'oyinza okitwala nga bw'okyagadde n'ojjamu ansa zo nti nja kugamba kino oba kino oba kino n'embeera zonna. Naye abamanyi baali banyonnyola aya eyo, ya ayuha nnas, okukoowola nti abange mmwe abantu bateekulliramu emiteeko ebiri. Mulimu omuteeko ogw'abakafiri, abawakanyi, abajeemu, abatakkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala, ne mulimu ne fi'a ey'abamu'minun, ey'abakkiriza. Naye nga buli part oba buli fi'a, buli kibinja kigenda bba ne ansi zekiddamu ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Abakafiri bo ansi ejja kuba nti aljahl, ekyabaleetera okuba nti baddawo ne bagayaala ne bava ku Allah subhanahu wa ta'ala ne byeyabatumokola, bagenda kuwa ansa nti aljahl, baalinga tebamanyi ki kye balina kukola. Naye ng'ekyo teri mwanadamu agenda kuba nga akyesembesa yadde okuba nti akyekwasa nti aljahl nali simanyi. Ng'ennaku zino tulina medias nyingi, abasomesa eddiini bangi, emizikiti gijjudde buli wamu, adhaani zivuga buli wamu, bakuba enjiri n'ebifaanana bwe bityo bye tuyinza okuyitiramu okusensitizinga abantu ku busiraamu. Naye bajja gamba nti aljahl, obw'obutamanya bwaffe ku biki Allah byali atugamba na kiki yali ayagala. Ekyokubiri, bagenda kwekwasa shayitaani. Naye kati shayitaani ogenda gyekwasa otya? Nga mu suratu Ibrahim egenda kujja ekugambe, Allah tunyumiza n'agamba nti ku lunaku olwo, waqala shaytaan lamma qudiya al-amr, Allah ng'amaze okusalawo ekigambo ekyenkomeredde nti kati mumukwate bano mubateeke mu muliro, bano bagende eno mu jjana. Egenda kugamba nti lamma qudiya al-amr, waawe nga Allah amaze okusalawo, egenda kubagamba nti inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yabalaganyisa olulaganyisa olw'amazima. Wa wa'adtukum, ne Ibilisi naye n'abeera nga abalaganyisa. Allah yabalaganyisa nti anaŋŋondera ngenda kubanga musasula kino. Ne shayitaani nayo nebagamba nti nange mujje eno mbawe kino, waliwo kino na kino, wabalimba. Kati gwe n'osalawo
kubanga inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah yatuteerawo n'atuta either gwe weebaze oba beera mu bajeema, either gwe twale ekkuba ettuufu oba twale ekkuba effu. Naye kati ye shayitaani bwe yakuyitanga fada'utukum awmala Allah wa'adtukum fa akhlaftukum, nabalaganyisa ne mala ne mbawukanako ku ebyo nali mbalaganyisizza. Allah balaganyisa jjana, shayitaani neekulimba n'ejjana y'oku duniya. Nojja n'otunuulira discos, clubs, nojja n'otunuulira amamotoka Allah gakuwadde osobola ojeemerako Allah, n'otunuulira ebintu ebyenjawulo ebisigadde. Gwe n'ozimbira ku ebyo ne bikutwala ne bikujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Naye gamba nti fa akhlaftukum, ne mbawukanako, nabalaganyisa mpewo temwabifuna. Tetugenda kufa, tetugenda genda wa Allah, naye nga bantu balaba bafa era bagenda. Neki kyogeze nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yagenda kwongerako egambe nti wama kana li alaykum min sultani, nze saabalinaako maanyi nga kuba nti mbakaka okungoberera, illa an da'awtukum fastajabtum li, okujjako nti nze nabayita timujje mujeemere Allah, fastajabtum li, ne mubeera nga mwaddamu okoowola kwange ne mukkiriza. Naam, ne mukkiriza ne mugenda mu ebyo mu kujeemera Allah, mukola biki byonna ne mbikola. Fastajabtum li. Kati egenda kugamba nti fala talumuni walumu anfusakum, nze temunnenya ku lunaku lw'enkomerero mugitunuulidde, muli eri mwenna muli awo mugamba eyatubuzaabuza. Ebagambe nti fala talumuni walumu anfusakum, nze temunnenya wabula mwe mwenenye mmwe bennyini n'emyoyo gyammwe. Egenda bagamba nti ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, sisobola kubataasa ate nammwe temusobola kubanga muntaasa. Egenda bagamba nti inni kafartu bima ashraktumuni min qabl, nze mbeeganye byonna ebyo bye mwali mungattako ne Allah subhanahu wa ta'ala, nga musinza shaytaani musinza ne Allah, mugattako Allah ebintu ebirala. Egenda kubanga ebeegaana ebagambe nti inna adh-dhalimina lahum adhabun alim, mazima ddala abo abalyazaamaanya abakoolebwa nga shaytaani ne bakkiriza okukoolwa lwayo ne bagigoberera, balina ebibonerezo ebiruma, balina ebibonerezo ebyannamaddala, ebibonerezo eby'amaanyi. Kati bwe tuba tutunuulidde embeera ezo zonna ojja n'ogattagattamu taljahli nali simanyi nga bakoowoola alam ya'tikum nadhir, abaffe abaali babatiisa bababulira amateeka ga Allah nti bw'okola kino ogenda kugwa mu kino, tebajja, tebabatuukako, ate nga mutuufu babeera nga babatuukako. Kiba kigeza okukonna kwekwasa, temugenda kubanga mukufunamu. Kati ye omukkiriza agenda kubanga addambirwa. Umar radiyallahu anhu bwe yali nga ali katandako okufa, aya bwe yasomebwa nti ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim, owange gwe omwana Adamu, kiki ekyakuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, ki ekyakubeera okukuleetera nti n'onafuwa n'ova ku bya Allah subhanahu wa ta'ala, kiki ekyakutwaliriza mu mbeera ng'oli munafu ku bya Allah. Aiva machi ebimu waliwo bikwasaganya. Yomoli agamba nti ansi yandibadde appropriate, agamba nti karamka, kitiibwa kyo Allah subhanahu wa ta'ala kiwatwambaza. Awo aya wejjira mu suratul Isra aya ya 17 egamba nti walaqad karramna bani adam, twabeera nga tuwa ekitiibwa omwana Adamu. Mu kumuwa ekitiibwa ekyo mulimu ekitiibwa ky'okuba nti Allah atuwa obwongo, tutegeera. Osobola okusalawo nti nze kino kyekituufu kyengoberedde, kino kifu sikyagala. Gwe n'osalawo n'olondako ku byonna ebibiri era n'otwalako ekibi ky'omanyi kigenda kukutwala mu kkubo effu oba kigenda kutwala mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, okuba tubawadde ekitiibwa ne tubawa obusobozi okuba nti batambulira ku nnyanja ne batambulira ne ku lukalu nga tebalina buzibu bwe bafunye. Kakati omutujjamu al-qudra nti Allah atuwa obusobozi, osobola okuvuga emmotoka, osobola okutambula ku kkubo nga bw'oyagadde n'ebigere byo, n'ovuga piki n'ovuga eggaali. Ate osobola okutambulira ku nnyanja ng'oli mu meeri, oli mu bwato obutini, omanyi n'owuga. Naye byonna warazaqnahum min at-tayyibat, omwana Adamu twamugabirira ne mu birungi. Buli kirungi kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakituwa wano ku dunya. Tulya,
tunywa tukola biki lusi tetubikoledde na bikoleera in fact tetubikoleera kuba Allah tetulina kye tumusasula naye n'abituwa byonna ne tubifuna ne tusigala nga tulina inaadi tuli bajeemu tusigala tukola amazambi tetwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala bonna nga busigala bumogo kati magharraka birabbika alkarim kiki ekikweyinuza kiki ekikutwala ng'olyawo oli mujerebevu ku bya Allah subhanahu wa ta'ala omugabirizi gy'oli mu mbeera zonna agamba nti wafaddalnahum ala alalamin byonna tubirabye abasitudde abawadde ekitiibwa abawadde entambula abawadde obusobozi obw'enjawulo abawadde obwongo obwawukana ku bw'ebisolo byonna naye wafaddalnahum ala alalamin ekisinga byonna Allah n'abeera nga yabasitula amadaala okusinga ebisigadde byonna byatonda toyinza kugeraageranya muntu ku majini toyinza kugeraageranya muntu ku bisolo abibamaki waba akoze ebitanyuma tugamba oyo endowooza yenga ya kisolo masonga byakoze tebinyuma naye Allah yatusitula n'atujja eddaala yaffe n'alisitula n'alizza waggulu ku bisigadde byonna byatonda kyokka kimala wafaddalnakum ala kathirin mimma khalaqna tafdila Allah yatusitula amadaala ku ebyo byonna byatonda olusitula so we tuba tubitunulidde byonna twebuuza nti kati kiki ekituyinula nekitutwaliriza ne tuba nga tugayalirira amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ne tumwerabira ate nga ye mugabi gye tuli mu mbeera zonna ekyokubiri omukkiriza tuyinza omumutambulizaako aljahd nti yali tamanyi naye mu lubereberye nga amateeka tegannamujjira kubanga Allah tugamba nti innahu kana zaluman jahula wetuba tutunulidde aya eyo gye yava nti amaana gye baali bamuwa ensi yagigaana n'eggulu ne ligaana amagulu ne gagaana ensozi ne zigaana omuntu ye wahamalaha al-insan inajiwelkami nga bampe innahu kana zaluman jahula yali mulyaza amaanya alowooza biryawo byanfunafuna biryawo era nga tamanyi kikyatwala tamanyi kiki Allah kyamuwadde so wetuba tutunuulidde embeera eyo ne tweyongerayo mu maaso ne mujjamu sitrullah omulala yatugamba nti sitrullah kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ambikiridde mu mbeera zonna ne tukola amazambi n'okola kiri Allah n'atakwanika n'okola byokola ekiro n'okola byokola mu budde ne weekweka n'okola biki still Allah n'asigala nga akubikkiridde n'amazambi go gonna g'okola ekino kino ekiyitawo n'ekisemberayo ddala lutfullah obukwata mpola bwa Allah wa rahmatuh n'ekisa kye ffe tumanya nti Allah musaasizi Allah asaasira ne tubeera nga tukitwala Allah ajja kunsonyiwa ne tugenderera awo ne weerabira okwenenyeewa Allah subhanahu wa ta'ala ku mazambi ge tuba tukoze kuba ffenna tusobya ne weerabira okukozesa obudde bw'olina okukola mu bintu eby'enjawulo gwe n'osalawo weesulireyo gwa naggamba ne weerabira nti okufa kuli kumpi n'okusinga olugoye lw'oyambadde naye bw'omala okitegeera nti okufa kuli kumpi nnyo n'okusinga olugoye lwo odda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne weerabira ebyokuba nti ojeema ne weerabira ebyokuba nti okola amalala mu mbeera ez'enjawulo n'odda mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala ne weesanga nti osobola okumusisinkana nga musiimu gy'oli ate nga naawe oli musiimu ku ekyo kyagenda okuba nga akugabirira ku yawmul qiyama tuba tuyongeddeyo ne aya eyo tumaze otunira omuntu kiki ekikujeemesa kiki ekikufuula gwolowooza nti oli wanjawulo wetutunuulira Allah gy'atujje alladhi khalaqaka oyo Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda fasawaaka fa'adalaka n'akutereeza n'akwenkanyankanya wetutunulira omuntu gy'ava tuva mu tuzzi otunyoomofu Allah najja n'atuyisa mu system ne tufuuka otusaayisaayi ne tuvaawo awo Allah najja n'atwambaza amagumba nga tufuuse ekinyamanyama then n'atujjayo nga tuli muntu awedde emirimu naye kati amaze otujjayo tuli bantu awedde emirimu ate netudda mu mbeera ey'okuba nti tujeema netudda mu mbeera ey'okuba nti twesuleyo gwa nagamba ku mateeka ge
ne tudda mu mbeera ey'okuba tugayaala ne twebaka bwebasi ne tweyabira papasi eyatuleeta ku dduniya. Kiki? Lwaki Allah yakutonda? Ebibuuzo kasita obitegeera. Limadha khuliqt, lwaki natondebwa? Mani alladhi khalaqani, ani yantonda? Abaffe hal saabqa ala hadhihi al-ard wa ala hadha al-ard abadan wa abadan, ngenda kusigala ku nsi eno bbanga na bbanga, kaseera konna ngenda kubeerako. Kati weebuuze madha ba'da al-maut, kiki ekiddiira oluvannyuma lw'okuba nti Allah nzijjuludde nfudde? Wamala okitegeera then weebuuze kiki kye neetegese okugenda nakyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Akugambye nti yakutonda n'akutereeza n'akwenkanyankanya, yali asobola okufaananya enkima, yali asobola okufaananya embizzi, yali asobola okufaananya kyonna ekintu kyeyali ayagala, naye ku kitiibwa kye yakuwa n'akufuula nti gwe olina okuba n'ekifaananyi nga kikyo nga kirungi. Kyava tugamba mu suratu Tiin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, twatonda omwana Adamu ne tumussa mu kifaananyi ekikyasinza okuba nga kiri complete and pure, nga kirungi. N'atwenkanyankanya, teri asinga munne, ffenna tuli balungi ku nsi. Ne n'osanga oli nga ali mu kuba mimiro, Allah oli yamutonda afaanana bw'ati. Ekyo si ekikulu. Ekikulu Allah yakufuula nti oli muntu tolimbwa. Ekyo kyokka kimala okuba nti otegeera n'ogamba alhamdulillah, nebaza Allah, n'otaddamu na kumujeemera. Bw'obanga okoze ezzambi ne weenenyezaawo mu kaseera, kuba kitegeeza nti gweoli muntu ategeera nti osobya, era omusobya akola kino na kino okuba nti Allah amuddiramu n'amusonyiwa. Agamba nti fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, nga wamu n'ekyo mu mbeera zonna mu kifaananyi kyonna kyagadde kyakuteekamu. Ne baali bavunyula aya eyo nga bagivundula bamanyi, bagamba nti yali asobola okufuula embwa, yali asobola okufuula ki, ate mu bisinga ofaanagana, either akwambaza kifaananyi kya kitaawo n'ofaanana naye omwana afaanana taata we, oba n'akwambaza ekya maama, omwana afaanana maama we, oba n'akwambaza ekya kkojja, omwana afaanana kkojjaawe, oba ssengaawe, oba muganda we, oba jjajjaawe. Nsonga nti Allah akwambaza ekifaananyi kyonna kyayagadde. Kyetuva tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka, ye yayawukana mu mbeera zonna, ahsanul khaliqin, ye yayawukana mu kutonda ye. Tewali kiyinza mwefaananyiza mu kutonda. Ne tugamba bakoze kamera, bakoze firimu, bakoze eki, byonna just illusions. Ne tunuulira ebintu ebiri real, ebya ddala ddala. Nawe kye tufunamu mu byonna tetulina nsonga yonna ayinza kubanga etwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tetulina nsonga yonna gye tuyinza kuwa ku lunaku lw'enkomerero nti kino kye kyatugayaazanga ne titujja kukusinza Allah, kino kye kyatufuula bize oba kino nedda. Wabula tulina okumanya nti byonna ezonna ibra, tujja mu byakuyiga. Ti Allah aba akubuuza nti kiki ekyakugayaaza mu Qur'an, tekitegeeza nti kibuuzo, kwebuulirira omanye nti mukadde bwe maategedde aya eno nga ngifunye nenjiwulirako nenjitegeera, kimalira okuba nti neetereza, kimalira okuba nti nzira ewa Allah mu budde nga bukyali, kimalira okuba nti neetereza nga sinnaba kufa, kubanga okufa kutuli kumpi nnyo. Ate bw'otegera ebibuuzo nti ani yantonda, lwaki yantonda, n'abeera ano paka ti nedda ngenda kufa, woba ofudde ki ky'ogenze nakyo, then kikumalira okuba nti weetereza. N'ekyo omanya nti wa khayra zaadi attaqwa, kyetuyinza okwesibiira nakyo mu ntanda zonna ezisinga kutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kirimu okusaddaaka, kirimu okusaala, zonna empagi zetumanyiza obusiraamu, kirimu zonna maarufu, buli kola bulungi na kuyisa bulungi byonna bibiri. Kirimu okuba nti twewala byonna Allah bye yatugaana, ne tutambulira ku byonna byabeera nga atulagira ne byabeera nga ayagala. So mu kumaliriza balamira okuba nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala, tugezeeko nnyo okufaayo mu kulongoosa, tugezeeko nnyo okufaayo mu kulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwemu ekisinga obulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugaziyiza mu kumanya ne mu kutegeera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugaziyiza riziki zaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze obusiraamu bwaffe ne twatuusa okufa tubeere nga tufiira wa qawlu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.